okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Nkutuusaako okulamusa okutukuvu Mukama waffe Yesu Kristo enkya y'olunaku luno olwaleero. Wasuze otya omukwano mulabi wa 3ABN TV. Kwebaza kubanga nti okeeredde kweno era nga tuli mu kuyiga ebyokuyiga mu nsulo ey'enkya. Lwaki nsulo ya nkya? Ensulo bw'ebanga ekulukuta amazzi naddala ag'okumakya gaba fresh, twetegereza ekigambo kya Katonda era ne tuyigira ku bigere bya Yesu ku makya nga tunabaako mitawaana gya nsi ate gitumalawo. Nkwebaza kubanga Mukama akukuumye. Mukama waffe yeebazibwe. Akiyiseemu obulungi ekiro. Mukama waffe yeebazibwe. Ate naawe asoomozeddwa mu ngeri emu oba endala. Mukama waffe afaayo. Nkwebaza era nkusaba enkya y'olunaku olwaleero obaako omulala gw'otegeeza abeere ng'atweyungako mu by'okuyiga bino. Nze Wilberforce Kisomba era nga Mukama ampadde omukisa enkya y'olunaku olwaleero okubeera nti nno ngabanako wamu naawe ekigambo kye era mu nsulo eno ey'enkya. Ffenna nze wamu naawe nga tuyiga okuva mu kigambo kye. Kansuubire nti ku nkomerero dakiika zino entono gwe nange tunaaweebwa omukisa akakalaamu ne Bayibuli sembeze kumpi osobole okubeera nti n'otambulira wamu nange. Katusabe ate tusobole okubeera nti n'otutandika ekyokuyiga kyaffe. Ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti empologoma ewuluguma ebibwatuka omusanvu. Empologoma ewuluguma n'ebibwatuka omusanvu. Katusabe. Katonda waffe tukwebaza kubanga otukuumye. Webale olw'omulabi era omuwuliriza. Nkwebaza Mukama olw'obulamu bwaffe ffenna. Waliwo abayise mu kiro kino nga balina okusoomoozebwa. Naye Mukama tusaba ekisa kyo n'okwagala kukyongera okubeera awamu naabo. Bw'okuumye obulungi Mukama weebale. Tusaba ekisa kyo n'okwagala kukibeere wamu naffe ffenna nga tuyiga okuva mu kigambo kyo tulungamye tusobole okutegeera tusobole okuteekebwateekebwa ku lw'obwakabaka obugenda okujja ate ne mu mirimu gyaffe gye tugenda okukola kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Empologoma ewuluguma n'ebibwatuka omusanvu. Mu kitabo kya Katonda oba mu kigambo kya Katonda Bayibuli tuli mu kwetegereza essuula ey'ekkumi mu kitabo ekyakubikulirwa. Nga bwe nakubagulizaako olunaku olw'ejjo nti essuula zino ez'ekitabo eky'ekkumi naddala ezisooka ziyingizibwa oba Katonda aziteeka mu makati g'obugombe omusanvu. Zo tezoogera nnyo ku bugombe omusanvu naye zirina obubaka obw'enjawulo Katonda bw'ayagala tutegeere obuli mu masekkati g'akagombe ak'omukaaga n'akagombe ak'omusanvu. Y'essuula eno eyakubikulirwa essuula ey'ekkumi. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira olunyiriri olwokusatu n'olwokuna. Bayibuli egamba nti n'ayogerera waggulu. Ejjo twetegerereza malayika ono. Gwagamba nti n'ayogerera waggulu malayika. Era ejjo twamulabe ng'akutte akatabo akatono nga kabikkule ng'ayimiridde ekigere kye ekimu ku nnyanja n'ekigere ekimu ku nsi. Olw'obudde ekyo tetwasobodde kukinnyonnyola olunaku olw'ejjo naye ekino ekyokuyimirira ku nnyanja ne ku lukalu kitegeeza nti no obufuzi bwa malayika ono nga Yesu Kristo yafuga ensi yonna kubanga ensi ekikola ensi kuno kwe tutudde kuliko olukalu n'amazzi. Kati kiraga obuyinza bwe ku nsi yonna. Jjukira Yesu Kristo bwe yazuukira yagamba mpeereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi. Kati obuyinza bwa Yesu Kristo bukwata ku buli kintu kyonna oba lukalu oba mazzi ku nsi eno.
naye mu lunyiriri luno olwokusatu malayika ono bayibuli emwogerako bweti n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'empologoma bwewuluguma. Bwe yayogerera waggulu ebibwatuka 7 ne byogera amaloboozi gaabyo. Olunyiriri olwokuna ebibwatuka 7 bwe byayogera amaloboozi gaabyo nalinga ngenda okuwandiika nempulira eddoboozi eriva mu ggulu nga lyogera nti teeka akabonero ku ebyo ebibwatuka 7 bye byogedde so tobiwandiika. Lunyiriri olwo ennyiriri ezo nti malayika ono yayogera ng'empologoma bwewuluguma n'eddoboozi eryo ery'obuyinza. Naye bwe yayogera bw'ati ebibwatuka 7 eby'omuggulu agambye ne bikola ki? Ne byogera. Lunyiriri olwokuna Yokaana yali ng'ayagala kuwandiika ebyo byawulidde amaloboozi ago ge yawulira mu bibwatuka 7. Malayika ono n'amugamba nedda, tokola ki? Teeka akabonero ku ebyo byogeddwa so tobiwandiika. N'atabiwandiika. Naye ze ennyiriri ezo ze twagala okwetegereza mu kyokuyiga kyaffe eky'eddakiika zino entono ze tuyina. Kasabe Mukama atulungamye tubeeko kye tweyigiramu mu bunnabbi buno obwa Bayibuli. Weewaawo nga bangi balowooza nti ebigambo bino bizibu bya kutegeera, naye jjo twakizudde nti no Katonda ayagala kaakano tubitegeere. Ebigambo bino bibikkuliddwa gye tuli. Okusinziira ku kye twalabye olunaku lw'ejjo ku nnaku zino ez'enkomerero, kikakafu era kyalwatu nti twali tutunuulira ennaku ez'enkomerero ate nga ziraga obunnabbi buno obw'ekiseera. Obunnabbi obw'ekiseera ekiwanvu okusinziira mu byawandiikibwa tuddayo mu Daniel essuula ey'omunaana olunyiriri lw'14 Bayibuli weegambira nti nno birituusa amakya n'amawungeera 23,000 awo watukuvu ne walyoka walongoosebwa. Nga bwe twayize olunaku olwajjo nti nno oluvannyuma lw'ekiseera eky'enkomerero okutuuka, abantu era abayizi ba Bayibuli bangi baafuna okwolesebwa kungi nnyo nga bayiga ekigambo kya Katonda, beeyongera okutegeera ekigambo kya Katonda mu ngeri y'enjawulo. Baabikula ebitabo ne bayiga Bayibuli ne bongera ogikola ki? Okugitegeera. Era ne bategeera ekiseera n'ekitundu ky'ekiseera. Era ne beetegereza nnyo n'obunnabbi buno obwa Danieri essuula 8 olunyiriri lw'14. Nabo ne babukola ki? Ne babubala. Bwe babubala balaba nti no omwaka gwali bugwa mu mwaka gwa 1849. Kakati mu kaseera ako kuva 1798 okutuuka mu myaka egyo nga tunatuuka mu mwaka gwa 1849, abasajja baabikula ebyawandiikibwa, abasajja n'abakazi ne bewaayo emitima gyabwe eri Katonda. Mukama n'ayongera okubabikulira kuba kye yali asuubiza mu kigambo kye nti ekiseera kasa kiba nga kiweddeyo, ekiseera nga kituuse, ebigambo bino bijja kwongera okutegeerekeka. Balidduka n'embiro eno n'eri, era n'amagezi galyeyongera. Amagezi mu kigambo kya Katonda geeyongera. Naye mu mbeera efaanaganako bwetyo, bwe balaba obunnabbi buno obukyasinza obuwanvu obw'emyaka 23,000 nga bwe tugambye mu Daniel essuula 8 olunyiriri lw'18 lugamba nti birituusa amakya n'amawungeera 23,000 abatukuvu ne balyoka walongoosebwa. Kati bo mu kusoma era n'okwongera okutegeera, okwetegereza, naddala mu mwaka guno ne bagutegeera bulungi nti nno ekyo kigenda kubaawo mu mwaka gwa 1844. Ekyawatukuvu awali wagenda okulongoosebwa bakitegeera bwe bati. Bo bakitegeera nti nno ensi awo aba ategeeza nkomerero ya nsi
ensi kulongoosebwa na muliro, ekitegeeza nti n'enkomerero y'ensi ejja kuba ekoze eki, ejja kuba ejja Yesu Kristo mukama waffe ajja kukomawo mu mwaka gwa 1844. Era bangi ne beewaayo, bangi ne batunda ebyabwe, abantu ne beewaayo mu kubuulira enjiri, ne beewaayo mu kuyiga ekigambo kya Katonda, ne beewaayo okwenenya n'okwongera okutegeera ekigambo kya Katonda. Omwoyo wa Katonda n'ayongera okubayo nti abikula ebyawandiikibwa eri obulamu bwabwe. Naye omwaka guno eno nga bagwesunze nnyo ogwa 1844 kuba baasuubira nti mukama waffe Yesu Kristo we yali agenda okukola ki? We yali agenda okukomawo. Naye omwaka ogwo we gwatuuka ne gubeerawo mukama waffe Kristo n'atajja. Ekyo mu byafaayo kye tusomako nga kye bayita mu byafaayo kye tusomako ekiyitibwa okusaalirwa okunene. Muzungu kyayita great disappointment. Mu kusaalirwa kuno okunene, jjukira tuli mu kwetegereza ennyiriri zino eza kubikulirwa essula 10 olunyiriri olwokusatu n'olwokuna. Tambula wamu nange. Kakati malayika ono akutte akatabo bw'ayogera, ebibwatuka 7 ne bibwatuka. Okubwatuka kuneeno okw'amaloboozi kwayogeddeko wano Danieri, Yokaana, amaloboozi gano ak'obibwatuka 7 gatulaga oluvannyuma lw'okutuuka kw'ekiseera eky'enkomerero ekyatandika mu mwaka gwa 1798, gatulaga okubulira kw'enjiri, kubanga abantu kwalinganga okubwatuka n'eddoboozi ery'omwanguka beeyongera okutegeera ekigambo kya Katonda. Bangi ne batandika okubuulira enjiri, abasajja ne basituka, abaali ne beewerayo ddala mu kubuulira ekigambo kya Katonda. Bangi nnyo okubaza b'ekkanisa obujja ne basituka, abantu ne beeyongera okutegeera ekigambo kya Katonda nga kulinganga okubwatuka mu ddoboozi ery'omwanguka. Enjiri neebuulirwa okuva mu mwaka ogwo gwa 1798 okutuusa mu mwaka gwa 1844. Naye tugambe nti no mwaka gwa 1844 we baafunira ate okusaalirwa okwaki? Okunene. Era mu byafaayo twatunuulira ekkanisa 7, ekkanisa eya Philadelphia yafuna okusaalirwa okunene. Bwe tusomako mu kitabo kya kubikulirwa essula 3, kubikulirwa essula 3 olunyiriri olw'omusanvu okoma ku lw'e13. Kubikulirwa essula 3 olunyiriri lwa 7 okoma ku lw'e13. Bayibuli egamba nti era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Philadelphia. Ngambe nti no mu kiseera kino we baafunira okusaalirwa okunene, ekkanisa eyo eddala gye yali erimu oba omutendera gwe yali alimu, mutendera gw'ekkanisa 7 ze tusomako mu kitabo kya kubikulirwa n'essula ey'okusatu, etulaga ekkanisa mu ssula ey'okusatu. Tusoma ekkanisa okuva mu ssula esooka okutuusa eno mu ssula ey'okusatu. Naye mu ssula ey'okusatu wano tuli mu kutunira ekkanisa eya Philadelphia. Agambe nti era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Philadelphia wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo omutukuvu ow'amazima alina ekisumuluzo kya Dawudi, aggulawo so tewali muntu aligalawo, aggalawo so tewali muntu aggulawo, nti manye ebikolwa byo, laba nateeka mu maaso go oluggi oluguddwawo, omuntu yenna lw'atayinza kuggalawo, ng'olina amaanyi matono n'okwata ekigambo kyange so teweegaana linnya lyange. Olw'omwenda, laba ng'abo ab'omu kuŋŋaaniro lya Setaani abeeyita Abayudaaya so si bo, naye balimba. Laba ndi baleeta okujja okusinza mu maaso g'ebigere ebyo, era ndibamanyisa nga nakwagala. Ndibamanyisa nga nakwagala. Olunyiriri
olw'ekumi. Ngambe tugenda soma mpaka ku lw'ekumi olw'ekumi agamba kubanga weekuuma ekigambo eky'okugumiikiriza kwange era nange ndikukuuma obutayingira mu kiseera eky'okukemebwa ekigenda okujja ku nsi zonna okukema abo abatuula ku nsi. Olw'ekumi n'olumu njija mangu nyweza ky'olina omuntu yenna aleme okutwala engule yo. Olw'ekumi n'ebbiri awangula ndimufuula empagi mu yeekaalu ya Katonda wange so talifuuluma nate bweru. Nange ndiwandiika ku ye erinnya lya Katonda wange n'erinnya ly'ekibuga kya Katonda wange Yerusaalemi ekijja ekikka okuva mu ggulu eri Katonda wange n'erinnya lyange erijja. Olw'ekumi alina okutu awulire Omwoyo ky'agamba ekkanisa. Bwe bubaka obwo bwali buweereddwa oba bwaweebwa ekkanisa eno eya Philadelphia nga bali mutendera guno ogw'ekkanisa ey'omusanvu eya Philadelphia. Bwe tuba tusoma ku kkanisa zino omusanvu tetuzisomaako nti nno okugamba nti nekkanisa eno yali mu Philadelphia kyokka, naye twogera emitendera ekkanisa ze eyitamu ez'enjawulo, the generations, different churches that have been in the different generations. Kati kanisa eno ya Philadelphia yali mu kiseera ekyo oluvannyuma lw'ekiseera kino ekiseera eky'enkomerero mwaka gwa 1798 n'okweyongerayo okutuusa ku mwaka gwa 1840 era be baali mu kusaalirwa kuno okunene nga bamaze okubuulira obubaka nti Yesu Kristo akomawo, Mukama waffe Yesu Kristo akomawo mwaka gwa 1884. Kye bataategeera nti ekyali kigenda okubeerawo mwaka gwa 1884 teyali nkomerero ya nsi na kulongoosa nsi nga bwe baali bakitegedde, naye ate Yesu yali ayingira mu buweereza obulala obw'omu kifo ekisinga obutukuvu. Lwekyo ne bafuna okusaalirwa okunene. Kye twongedde okutegeera mu nnyiriri zino ebbiri ze twasomye mu kitabo kya Kubikulwa essula y'ekumi olunyiriri olwokusatu n'olwokuna nti abantu abaali beewadde eri ekigambo kya Katonda bwe baakisoma ne bawulira eddoboozi erya Yesu Kristo ng'ayogera gye bali, baateekateeka obulamu bwabwe, naye si kyokka kye baakola, naye baatwala omutawaana okulaba nti no bategeeza n'abalala bangi mu ddoboozi ery'omwanguka abantu beeteeketeeka olw'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Newankubadde nga waliwo abo abaagaana era abaasekeeterera ne banyooma obubaka obwali buleeteddwa, bano bagenda mu maaso n'okubeera nti no babunyisa ekigambo kya Katonda mu maanyi ag'enjawulo, okuyita mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. N'olwekyo newankubadde nti no abantu baayita mu kugezesebwa okwo nga Kubikulwa essula y'eyokusatu bwe tugambe nti n'ojja kuyita mu kukemebwa. Bwe baayita mu kukemebwa okwo ate era abamu ne batendebwa ne bavaako ne bagamba Mukama waffe takomyewo, kanzireyo neekolere. Abamu ate ne babeera nababi nnyo okusinga ate ne bwe baali, naye waliwo abo abaasigala nga beesigwa era nga Bayibuli bw'esuubiza bw'agambye nti nno ajja kumuwa mu lunyiriro lw'12 mu ssula y'okusatu eyakubikulirwa nti awangula ndimufuula empagi mu yeekaalu ya Katonda wange so talifuluma nate bweru. Nange ndiwandiika ku ye erinnya lya Katonda wange n'erinnya ly'ekibuga kya Katonda wange Yerusaalemi. Olwaba ekisuubizo ekyo nti abo baasigala nga beesigwa eri Katonda, waliwo omukisa omunene ogwali gubaguliddwawe era beeyongera okusoma ebyawandiikibwa ne bagamba Mukama waffe nga tagomyewo.
gamba kutuyongera okwetegereza ebyawandiikibwa bino ne basaba Mukama. Era mu kuyita mu kusaba Mukama n'ayongera okubabikulira bingi 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 ne bayongera okutegeera ekigambo kya Katonda. Kino n'okusoomooza kunene nnyo erinze naawe abali mu kiseera kino. Bweba nga abaaliwo mu kiseera ekyo balina okuyaayaana okola nti no Mukama waffe ategeeza ki, ne beweerayo ddala mu kusaba n'okwongera okutegeera ekigambo kya Katonda. Newankubadde nga bayise mu kusoomooza okwo nti Mukama waffe takomyewo, naye ne basigala nga bakola ki? Nga beesigwa. William Miller awandiika n'ebigambo n'agamba nti no I have fixed my mind on another time, and this I mean to stand until God gives me more light. Ebinyonyoba mu Luganda nti no ntadde ebirowoozo byange ku kiseera ekirala. Bwaba Mukama waffe takomyewo mu kiseera kino, naye nze ebirowoozo byange n'okutegeera kwange nkutadde ku kiseera ekirala. Mu ekyo ntegeeza okuyimirira okutuusa nga mpadde ekitangaala ekirala. Nti ddala lwaki Yesu Kristo teyakomyewo, nja kuyimirira okutuusa bw'anampa okutegeera ekiseera ekirala. Mukwano gwange, nga bwe kyali eri bano eno nti no baali balina okubuulira ekigambo kya Katonda mu ddoboozi ery'okubwatuka, okubwatukira waggulu, ebibwatuka omusanvu, amaloboozi omusanvu, nga bateekateeka abantu olw'ekiseera ekyo ekya 1884 we balowooza nti no Mukama waffe Yesu Kristo yali agenda okukomawo, ng'ate yali ayingira mu buweereza obulala, era obwali bwetaaga abantu okwongera okweteekateeka. Ekituufu kiri nti baali balina okuba nga beeteeseteese oba baali balina okwongera okweteekateeka, naye kye baali beeteekerateekera tekyajja nga bo we baali balinaku, nga we baali basuubira, kuba baali basuubira nti Mukama waffe Yesu Kristo akomawo, naye ng'ate yali ayingira mu buweereza obw'ekifo ekisinga obutukuvu. Ng'era abasomi ba Bayibuli mu ndagaano enkadde kabona bwe yali nga ayingira mu kiseera eky'ekifo ekisinga obutukuvu, waabangawo okweteekateeka nga tannaba kuyingira, waabangawo ennaku 10 ez'okweteekateeka nga tebanatuuka ku olwo olunaku olukulu olw'okutangirira, the antitypical day of atonement. Ne Mukama waffe Yesu Kristo yali ng'ayingira mu kifo ekisinga obutukuvu eky'omuggulu, yayingirayo mu mwaka ogwo gwa 1844 Okitoba nga 22. Kyali kyetaagisa abantu okubeera nti no beeteeseteese, waliwo weetaaga okubaawo okweteekateeka okw'enjawulo, naye okweteekateeka kuno nga bwe kwali kugenda mu maaso, bo baali balowooza nti Yesu Kristo agenda kukomawo, ekitaali kiki? Ekitaali kituufu. Naye naffe mu kiseera kino eno nga bo we baalina mu ddoboozi ery'omwanguka, kubanga Abaleevi abaali baweebwa mu ndagaano enkadde bwe tusoma abaali balina obuyinza ku buweereza bwa yeekaalu, baafuuwanga amakondeere, bakabona baafuuwanga amakondeere nga ebula ennaku 10 okutegeeza abaana ba Isirayiri nti ekiseera eky'olunaku olw'okutangirira kikoze eki? Kituuse. Olw'obudde tetugenda soma nnyiriri ezo, naye baateekateekanga abantu mu kufuuwa amakondeere. Ekiseera kino eno ekyaliwo mu mwaka gwa 1844 nga tekinnatuuka, abo baali bafunye ekitangaala ky'ekigambo kya Katonda nabo baali bakwogerera waggulu okuteekateeka abantu olw'omwaka ogwo oba olw'ekiseera ekyo. Mukama waffe we yaviira mu kifo ekitukuvu n'ayingira mu kisinga obutukuvu mu ggulu. Naye ng'era ekyo bwe kyali, ne ku kujja kwe omulundi ogwokubiri, naffe tuyitibwa abali mu nnaku zino ezisemberayo ddala okubeerako obubaka obw'omwanguka bwe tutuusa eri ensi, okuteekateeka abantu olw'okujja kwe omulundi ogwokubiri, nga bwe bubaka obw'abamalayika abasatu bwe tusomako mu kitabo kya Kubikulirwa essuula ey'e14 okuva ku lunyiriri olw'omukaaga okoma ku lunyiriri olw'e12. Nti obubaka obwo nabwo bulina kwogerwa mu ddoboozi ddene, era Bayibuli egamba ku buli malayika n'abamalayika omulala ng'abuuka mu bbanga ng'ayogera n'eddoboozi ddene, ndi bulina nabo genda mu mwanguka mu kubwatuka
ng'amaloboozi gano ag'ebibwatuka omusanvu egateekateeka abali abaasooka abaali beeteekerateekera ekiseera ekya omwaka gwa 1884. Naffe mu kiseera kino tuyitibwa okubeera abeekenneenya, abayizi ab'ekigambo kya Katonda, abagenda okusobola okubeera nti nno tutegeera Katonda kyayagala tukole mu kiseera kino, nga kwe kutwala obubaka obwo. Muganda wange mwannyinaze tosobola kubutwala, tosobola kububulira mu ddoboozi lya mwanguka nga tosoose kubutegeera. Katonda kyatuyita okusookera ddala kwe kubutegeera ate n'okubukola mu bulamu bwaffe. Butegeere ate bubeere ekitundu ku bulamu bwo. Bw'otyo osabe weeweeyo mikono gya Katonda osobole okuyungibwa kwabo abagenda okubwogera mu ddoboozi ery'omwanguka, mu Luzungu kyayita loud cry. Mu ddoboozi ery'omwanguka obubaka buno busobole okutuuka ku buli muntu. N'olwekyo empologoma ewuluguma n'ebibwatuka omusanvu, Kristo alina obubaka bw'atuwadde nga bo bali bwe yabubawa. Onaabeera ekimu ku abo abanaabwatuka mu ddoboozi ery'omwanguka ng'otwala obubaka buno obulungi obuteekateeka abantu olw'okujja kwe. Kyekibuuzo kye njagala okulekera mukwano gwange. Naye okusaba kwange n'okuyayana kwange kuli nti Mukama nsaba onsobozesa okubeera omweteefuteefu, okubeera ekikozesebwa kyo okubwatuka n'okutwala obubaka buno mu ddoboozi ery'omwanguka. Kitegeeza nti no mu ddoboozi eddene, kitegeeza nti n'abantu bangi basobole okuwulira, si muntu omu. Mu ddoboozi ery'omwanguka kitegeeza ogenda kuwulira abantu bangi. Tekitegeeza kuleekaana buleekaanyi, naye nti ogenda kutuusa obubaka buno ku bantu bangi. Mukama nsaba akusobozese, Mukama nsaba ansobozese. Nkwagaliza olunaku olulungi. Mu byonna by'ogenda okukola lowooza ku bigambo bino ebikulu Mukama byatuwadde ebisobola okuteekateeka ne bannaffe olw'obwakabaka bwa Katonda obugenda okujja. Katusabe. Omwagala Katonda waffe tukwebaza olw'ekisa kyo n'okwagala kwo. Weebala olw'obulungi bwo, weebala olw'ekigambo kyo, weebala olw'ebigambo bino by'oyongera okubikkula mu birowoozo byaffe, okwongera okubitegeera nti nga waba bali abaasooka abaaliwo mu kiseera ekyo ng'ekkanisa ezzibwa bujja, bwe baateekateeka abantu bangi ne beeteekateeka olw'okujjako newankubadde nga kwali tekunnasembera naye nga wali oyingira mu buweereza obulala. Saba Mukama naffe otusobozese okubeera abeeteefuteefu, tuleme kwebaka na kusumagira mu nnaku zino, naye tubeere abeeteefuteefu abagenda okutwala ekigambo kyo eri abalala bangi. Tusobozese Mukama okufuna ennyonta n'okuyaayaana, tuwe enjala, tusobole okubeera n'enjala ey'okuyiga ekigambo kyo. Nyongera okusabira omulabi waffe agenda kaakano mu mirimu gye egy'enjawulo. Mukama tusaba omukisa gwo gutambule wamu naye ng'afuluma. Ate eriyo oyo omulwadde asoomoozebwa, atawaanyizibwa mu ngeri ez'enjawulo, asoomoozeddwa n'ebizibu eby'enjawulo, Mukama mubeere era omukwatireko mu nsonga zonna. Gwaseeteeza ensozi ez'obulamu bwaffe naye mu bulamu bwe ziseeteeze. Omukisa gukagubeere wamu naffe, otukuume emirembe era otukomyewo mirembe mu bisulo byaffe akawungeezi, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Omwagalwa nkaagaliza olunaku olulungi, Mukama akukuume. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.